Okay, tuli ku Ugandan lifestyle. Amanya nze waso Emmanuel. Muntu mikono gyange gye musinzira okubanga mutugoberera. Kansubire mu bulungi nkola ne Biva Organic ku Jesco Beauty Center wali akola gwa kujjanjaba abantu. Webale nnyo okubanga mugandi mu supportinga Dr. Biva. Kakati awenjogera tuli wano ku Tick Hotel. Tick Hotel ezimu ku hotels ezisinga okubeereza akabi mu Uganda wano. Nozeri ku level ya Foster. Tick Hotel eri wano ku Bombo Road yandiagadde okujja kalirewoko ku Bombo Road wakati wabwayise ne Kawempe we wali Tick Hotel tosobola kubula security weri nnungi ekifo kirungi everything is spacious. Manager Victor wa Tick Hotel nkutumiddeko bubale kutuwa kadde n'ebyotuwadde okubanga tukolerako wano. Waliwo eggulire lyaguddewo nakule eggulo eriwawazizza ennyo amatu g'Abannayuganda abangi naddala abo abawagira omuto Fresh Kid omuyimbi ng'agafulumye gali nti omuyimbi abadde amuwandikira ennyimba munne eyafuuka muganda we 14K Bwongo yalangiridde nti avudde mu Texas Management ekintu ekitakkirizika somewhere. Abantu bangi obedda lumyebuuza what went wrong. Nfunye 14K nkuwaniriza ssebo. Naye mwebale kujja. Ssebo. Oli otya mugana? Nja kuba bulungi. Ojja kuba bulungi tegeeza toli bulungi. So aba bulungi esaawa zino naye nja ba bulungi. Ekiganyo tambula mugana. Nkyinza okugamba nja kuba bulungi naye nga kimanyi Mukama yasalawo buli kimu wadde ffe tusalawo naye ate Mukama bani pulaani y'obulamu bwaffe. Mu bye tuba tugenda okukola. Kakati 14K olunaku lw'eggulo wakoze post in fact agira akironze ng'egamba nti ovudde muri Texas. Kati njagala kive mu kamwako kituufu wavuddeyo? Eyo post nze nagyewandiikira nze nagikola nga ntegeera bulungi era nga sikakiddwa era buli kye nateeka mu post eyo kituufu. Tewateekamu nsonga yonna? Mu post saateekamu nsonga kuba ekyankwesa post kuinforminga abawagizi bange oba abawagizi baffe ndi sikyali under the Texas babeere nga bakimanyi. Awo nyino bino tandikira ati Texas eno ngenda nakya ku nsonga then tujagala tudde mabega mpola mpola. Mu Texas omaze ebbanga ki nga togirimu? Ebbanga si ddene like 1 week. Awo wennyini ensonga interest wesinga okuba omuntu yandyagadde okumanya nsonga ki ekujja mu Texas Management buzibu ki? Buli omu era aba ayagala okumanya ensonga ezo naye okusookera ddala waliwo ensonga ze nandigambye major points ensonga enkulu ddala era ng'ezo manager Francis azimanyi era nkusabawo ofuna obudde omubuuzeeko bulungi kuba ng'omuntu gwe mbadde nkola naye era amanye ensonga lwaki 14 yakoze eki sobola kera ku makya neetambula butambuzi nga tamanyi. Kitegeeza kino kigenza okubaawo nga bingi ebibaddewo kutuuka okukola decision eno nnene eri nange kennyini nnene eri kaliya yange okuba nti nova mu Texas buli omu gyalaba nti kati eri walungi naye ye nga manager Francis musaba akunnyonnyole ensonga ezo kuba nze nnyinza obbanyonnyola ziyinza oba si ze zirimu eggumba naye zirimu eggumba azimanyi naye nze kyenyinza obbagamba kyenkozeeko nkikoze naddala eri fresh kuba nze fresh namumanya even before manager nga mumanyi ng'omwana muganda wange nga manyi maama we manyi taata we so kyenkozeeko nkikoze kuva ku banteeka sorry paka ku tiptap nandigambe kati kantandike kaliye yange nga 14K naye ng'ebisinga obukulu manager abimanyi. 14 owesibye nnyo kukya ebisinga obukulu manager abimanyi. Badde nsaba for the good of the show alisiko oyinza okubanga ezimu ziri personal nga twandyagadde zigendamu olw'enkolagano ne manager ebaddewo n'ebirala. Badde nsaba ompendewo ziba ensonga 2 gwe zoogamba ezitali major nnyo. Yaze kyenyinza obagamba ebintu bwe mubiraba si bwe biri gwe kyoba omanya ebintu bwe mubiraba si bwe biba biri naddala mu music industry. Osobola olengera amaka ng'olaba emmotoka weeziri kikomera famire ensanyufu naye omukyala n'anoba ne weebuuza lwaki anobye
oba n'olengera ng'oli alina omulimu gwe waakola akeera ku makya n'ayambala essuuti n'agenda n'akola alina n'emmotoka emukima ey'omulimu naye n'aguvaako. So abantu abasinga ebintu mu biraba si bwe biri. Nze 14 sinzi naanikedde nenva mu Texas. Kati ensonga z'oyagala nkunnyonnyole nandiyagadde azibe ennyonnyolere kuba ajja gamba mmuwaayiriza, ajja gamba nsala ebigambo 14 byayogera si bituufu. Kati ye ababuulire. Omanyi 14 mu mateeka si mu mateeka ne mu mawulire tulina kye bayita counter arguing. Onfuna nti okufuna ekigambo kya manager ekituufu tu counter arguingira ku counterpart kyayogedde nti ekigambo kyogedde ekimu kwosinzira okufuna manager kyakola ki kyayanukula okitegeera. Nze nsaba mbuli ensonga gwe gyogamba gy'otamanyi nti omuwaayiriza kuba mmanyi weeziri etagenda kweta ensasage endala gyogamba nti mutuufu n'ensonga sibadde mumativu nayo. 14 nga mubadde mumulaba mu Texas sibadde musanyufu mu Texas. Era sijja gamba nti mbadde neenyumiriza nnyo mu kyokuba ati no ndi mu Texas. Era nga nange mba n'ebinnuma ku mutima wadde omuntu osirika kuba tuli basajja naye ne woba musajja oba ne weakness zo. So ntuuse nga nekinnemerera naye mba nga lina okiyita mu bulumi nti olaba ne ba billionaires baluzinga millions ofuuka ba billionaires. Kati nange natuuse nga lina okukola sacrifice ya Texas nkite naye ensonga gye nnyinza okukuba eri geno 14 tabadde musanyufu mu Texas. Abangeno otandikira osooka okumanya mu Texas obadde okulanga ani mu position zo obadde ani eri Kamoga. Abasinga era nga babadde bakimanyi nga bw'oba tolabye Francis oyinza olaba nze bw'oba olina kyagala omala mu Texas oba oyagala fresh oba oyagala ki bw'otalaba Francis olaba 14 ekyenjogero kitegeera. Then mbadde writer atali wa fresh yekka kuba bana babadde bazze Stone Age Remake bana badde bazze bangi nga ndi writer ndi mentor stage performances ezo freestyles era nga bonna banga oyigiriza omwana ekyokukola. Okay. Twebaza nnyo manager Victor owa Tick Hotel okuba nga atusembeza. Tick Hotel nungi nnyo okujja n'oyitawo mwagalawo ne mweyagala buli kimu ekiri 4-star hotel gye manyogerako. Okay, nkyalina 14K ng'agezaako nnyo okuba nga atuliramu ku nsonga n'obutakkaanya maybe n'ebireese okuba nga avudde mu Texas enkambi ebadde ekutte music essaawa zino nga olulimi yanagada joining 14 atukyagenda maaso n'emboozi eyo olina wongambire nti tobadde mu mativu n'ebikolebwa nongera n'olugero nti ezolaba kalina naye abagimu ne bakola ki ne bafulumamu. Kakati ebisinga otwala mu music industry bibanga bisatu mulimu ssente okusinga ze zikulembera byonna. Ensonga ya ssente ebadde etya? Ensonga ya ssente batya? Akasente tekakusumbuyeemu kubadde okafuna mbulambula okufuwaako. Kati ajja bibanyonnyola. Omanyi twali twakuliyetinga eŋŋombo buuza manager. Buuza manager. Kuba ye manager. Kitegeeza ye yali azikwata. Nze sikwata mirimu ndi muyimbi. Kale kakati omaze ebbanga ki ng'okola ne Francis? Banga ddene kandabe oba giwera emyaka 2.3 ku 3. Twatandika okukolagana nga tunafuna Fresh Kid. Wanze tandika obbalaba nga mukyavuga kali akamotoka karawumu. Ya twatandika okukwatagana nga Fresh Kid tannaba kujja mu kampu. So Fresh Kid bwe yajja ne tusalawo nze naye wanze nasooka nenyimiriza bye nali nkola oba music naddala music nasooka tufokasinga ku mwana oyo kuba yalinamu ekyenjawulo. Yeah, kwe kukwatagana paka kati. Era omwana yabadde line esiza okuzimba guuni abasinga kwemanyidde Texas. Yeah, lwansonga twakisaamu amaanyi era twasalawo tukikole era ne tukikola abantu ne bakyagala. Yeah. Okay, olunaku lumu emabega nali twatunyumya mu interview ne nkubuuza ekibuuzo about Fresh Kid's music. N'oŋŋamba
Emma lwaki ombuuza nnyo mizuka Fresh Kid yekka lwaki tombuuza ku byange banga sidden kyava kukyongera ekigambo ekyo kisinza interview kwe kyali oyinza obba wali ompise ku interview oba nga ze premieringa video ya which is which oba nze ndeesa oluyimba ate nobeera ng'ombuuza nnyo ebibuuzo by'omwana byasobola okuddamu awo mba nina okugamba tudde ku mulamwa ani nze nabikubuuza nga nkigenderedde kuba ffe tukola interview zino omanya kyogenda obuuza omuntu nebyo bweyagala okitegeera kati ffe tubitabika mama nkyengenderedde naye waba kiŋŋamba era kinakuddamu wakiwulira netugenda maaso ne interview siwe gwali era scenario ne bwezze nenfunamu okulowooza abo naye oba something went wrong from that obutakkanya butandise ddi kyomanya ino music kati nga olaba Texas eringa family obutakkanya bubangamu from day one ne mutuula ne mubugonjoola ne bubaamu ne butuula ne mubugonjoola kati sijagala nti kyatandika lunaku bwe luti nti oba ekiro kyali kya lunaku bwe luti kino bwe kyatandika nedda wabula bibaawo kati buli we mutuula mubako ne byemuteesa bitereezebwe oba bikyuka oba bikolebwe buli gye bikoma okubeera nga tebikolebwa wotuukira okusalawo n'ogamba naye ate sinze nzeka yavudde mu Texas by the way baani abalala mubaddemu omuyimbi bamuyita Trezake omwaka muleeti yayimba akatambaala naye yavuddeyo kitegeeza Texas esigazza nnaani kati mwebali waliyo Fresh Kid waliyo Stone Age Remake abadde akyaliyo ku ssomero simanyi plan ye naye nga officially benkakasa kuba ne Stone namulekerayo oluyimba alulina lwaggwa luli mu studio kati ye nkimanyi ali active kuba waakamulina waliyo n'omuwala omulala omuto ye ayimba she's not a rapper as to why kati ekyo ongamba ekipya lwaki abayimbi babiri balamba abali substantial nnyo mu kintu kino olumusaba emirembe emabega g'oli omuto Fresh Kid mudduka ate mutyo kitegeeza olw'ensonga enene esingako ate ensonga ezo zoyagala okumanya tesobola bba wakati wange na Fresh Kid tesobola bba wakati wange na DJ tesobola bba wakati wange na bapromota ziri wakati wange naani yogerere ziri wakati wona na Francis of course kiri obvious kubeera buli omu amanyi atwala Texas yaani kitegeeza wabawo obutakkanya omuntu n'agenda obutakkanya bwavudde awo oba obuzibu bwe bwavudde wakati wa manager ne ba artists baba agenze kati manager amanyi bingi kuba gwe nsinga otuula naye kino usanga ayinza n'obagamba nze bye neerabira nti nabimugamba kakati okuvaawo okwo mu Texas kuleesa ebibuzo bingi mitima gy'abantu naddala abadde bawagira ennyo Fresh Kid alina obuwagizi bungi naye nga abantu bonna bakimanyi nti you are the one behind his fame era buli omu abaana nfunye message nyizo ku Facebook okwo naddala omwana gwe bayita Shan Love kano akanyomero kakuweereza gwasiza okumbuuza ebikwagala ne Fresh Kid nga baŋŋamba nti what next for Fresh Kid ani agenda okudda muwandika tuni ezakabizi obadde owandiika kale ekirina very manager kuba nze 14 sifudde ate sigenze wala ate sifudde mu music kitegeera nti obutakkanya nga byekugambye tebubadde wakati wange na Fresh Kid era Fresh mwagaliza nnyo okubeera owakabi kubanga ebbanga ttono lye mmaze naye manyi ebirooto bye ate ebirooto bye byange kuba ffenna tuli bayimbi so nga bwe ndi mu kutooba okutuukiriza ebirooto byange naye bwe njagala atuukirize ebibyo kuba mbimanyi so Fresh Kid mwana muto teyeesalirawo nti njagala 14 asigale nga mpandiikira wabula abasigadde naye be balina omusalirawo nze sirina buzibu singa Francis akeera ku makya n'angamba 14 olinawo ki oba omwana muwe ennyimba
nze sirina buzibu kuba ekyanzijeyo si nti sikyagala muwandiikira never ensonga ndala nnyo so nze waŋŋamba nti wandiikira omwana oluyimba sirina buzibu era ndumuwa nenjogera ne fresh oluyimba n'alukola bulungi netuteesa ne Francis ekyokukola omwana n'agenda mu maaso kuba ye muyimbi oli ye manager nno asobola okumakeera ku makya n'amanaginga omwana omulala oba n'afuna omuntu omulala naye nze manyi obulumi bwa talenti osanga yensonga lwaki nange siriiyo omwana kagende mu maaso mwagala nnyo agende mu maaso naye nga bwe ngenda mu maaso n'ekyange naye nze amusiro on Fresh Kids side bwe baba banneetaaga ekitegeeza okwawukanako nabo oba ne management fine ovuddeyo naye baba bakwetaaze nga specialist mu kyokola oddayo si kuddayo naye sirina buzibu mukwatagana nabo nenkikola ya niba balinawo kaddiiro nga keetaaga Fresh Kid ne 14 keera ogenda noyimba ekyo kyanjawulo ntegeeza ekya tugeze Fresh Kid ayagala oluyimba nga lukwatagana ku kino oba nti nze nina idea nga Fresh Kid yemuyisaawo bwe tusigala in touch with manager Francis sirina buzibu mugjibawe ekitegeeza waliwo ekyenjawulo basically kati ku performance zammwe ezaki ku stage kitya kuba kati mbadde nga muyimba mwenna ebiseera ebisinga nze mbadde nga followinga nnyo nga bagenda ku stage enyimba biros backinga oluusi n'omwana comfort kuba omwana bwetaba ku stage takola ki taba comfortable kimala ebiseera ebisinga kibadde nti 14 wenyimba nyimba nenvayo Fresh najja n'ayimba siterabeera naye ku stage akayimba nga sibirimu ebiseera ebisinga muyimba nzekka oba ne bateekayo sibirimu ne introducinga Fresh Kid nenvaayo yasagala nnyo okubeera nga omuntu adipendinga ku nze kati singa nga bwe nvuddeyo singa ne performance abadde yamanyira obeera nange ate kyandibadde kimuyisa bubi nnyo ate ng'ali ku stage nga siriiko so nze mbanyaga nnyo nenzimba omuntu nga kitegeera Fresh Kid asobola n'okuba freestyles ngenza ovaayo ng'akuba freestyle ng'ali creative ng'asobola oyiiya stage n'alaba DJ n'amuyimba n'alaba buli kimu tinewemba siri waliwo ebintu byasigazza byo nga tebiri muvaako tolowooza nti okuvaako kigenda mukosa kisobola omumukosa singa manager aba takikutte bulungi manyi oyo mwana muto gy'omuteeka gyadda kati balina omulaga nti 14 teyagenze mu bubi kuba bonna nabasiibudde mu bulungi ne manager nayogedde naye mu bulungi nga ngenda so balina omulaga nti 14 okyasobola okwogera naye ku ssimu akyasobola okumiitinga ne munyumyamu kitegeera akyasobola okuwandiikirayo ennyimba kitegeeza nti tewamusiibudde nga Fresh Kid saafunye chance emulaba singa wamulabye singa namulabye nandiyogere naye mu ngeri ate gye sandiyogere na muntu mulala oba nga Francis singa musiibula kuba ye mmanyi bw'aba awulira okay kakati of course omuntu gwokoze naye olina okuba nga olina byomulabyemu ebirungi n'ebibi oba weaknesses onfuna fena oze nkwano no Wycliffe omulaba naye kasajja kazibu naye wiga bwizi bunafu bwe n'omanya nti kati kino takyagala noki ayinza okumbulyako ku weaknesses za Francis okusingira ddala era nga bwogera buli muntu aba ne weaknesses ze n'ebirungi bye enze ebiseera ebisinga ntunulira nnyo ebirungi fine ebyo bibaamu njago ngambe nti mukoze ne Francis mu bulungi naye mbadde nga nsanga hardships mu kino anti nga muzigonjola no anti kakati ebirina obba ebikulu kati zeze ensonga eziri major lwaki 14 yagenze kuba ezo zombuuza twasobola ozigonjoola ate ebirungi byakoze nabyo bingi so nze wenjawukana n'omuntu oba nfuna obutakanya n'omuntu mbeesingira nnyo ku birungi okusinga ebibi tolina nsonga nayo gyogaa nti mutuufu eno ye ebadde enzibu wakati bukyankola naye mutuufu kino kyo kibadde nga kizibu nnyo kyenyinza okugamba bukale bukyankolanga naye kyensinga okugamba nti kino kyo 14 kubaako nebyagamba oluusi ne bitakola ki nentuka okuba nti nsobola okgenda
mufunze decision making ebadde enzibu nnyo nti 14 teyandigenze kuba nange sinza abadde ayagala okugenda at this time 14 teyandigenze yandisigaddewo singa buli kimu kyali kikoze eki alinamu ku mputtu simanyi tesobola bba mputtu tabadde kamala byonna nga dictator sibirimu oyo omita 14k ekimujagaza ennyo because tukoze ffenna I've seen him okuva ng'akyali nabagambyeko neggulo nti n'oluyimba lwe bayita Zambogo olwasooka twali ffenna nze 14 sister wange Namakula Christine yafuuka omusawo ne tutandika promotion eyo paka watuuse so that's why I like him so much kati bwe ndaba nga something concerning him I try to make sure mutuukirira kakati ebyo tubituuseeko mbulira ebirungi nga bibiri bibatamanyi ku manager ndoza tusibula abantu manager musajja si mubi nti wabasaze okukola ekintu akikola kwegamba asalawo bw'asalawo okukola ekintu akola ki akikola kyenyinza okugamba kitegeeza nnoye naye banno noye banno yesu eba yesu awo nnoye yaleese obuzibu kaakati wano wetuli ku Tick Hotel gwondeeseewo nkolaba okukuta ne manager Victor ye manager omupya kati mukwano gwange nga bwe nabagambye nti nga 14 nange nina abafaani bange era bwe bategeera nti eno embeera eguddewo kati nga bwongambe Emma njagala kwogera nawe 14 nenkugamba tumitinge ewali ize ewatajja kukalubiriza watajja kunkalubiriza kuba nange ndi mwana wa ku Bombo Road so okujja wano ku Tick era nkolagana eriwo ennungi ne Victor nangamba omujje wano mukole twali buzibu era omulabi tabadde na buzibu naffe so kati ebya management nina olwedde bendi mu kwogera nawo tomanya ebinaba bitambudde bulungi nja bayita ekitegeeza nti okuvaayo kweri there is another way management yogeza kufuna endala sijja kugamba nti ngenda kubeera solo paka music omumanyi ekyo kyosobola balimba music omumanyi omanyi challenges ezirimu ate kiba kirungi buli muntu n'obeera n'abantu b'okolagana nabo mweno industry okubeera nti otuuka gy'oyagala so very soon nina bensubi abenja okukwatagana nabo bwe binaba ebintu bitambudde bulungi era nja bayita mu balabe tugende maaso n'endongo inshallah ebyo abyogedde n'atugamba anytime soon agenda kwatulya management empya gyagendamu 14k sisobola kwerabira kubuuza about ennyimba eziriwo ozoogereko nezoteekateeka alimba lwe ninawo olupya baliyita which is which naye nga very soon njaba ndeeta oluyimba mujja luwulira olwedde mulumanyi yes njaba ndeeta video emitwe engalabi ebyo byebyo omukulu 14k bwatyo batunyonyodde olugendo lwe ne manager n'engeri bitambuddemu n'ensonga ze n'azituwamu simple mpolampola akoze ng'omusajja omukulu tujja kufuna ku Francis Mass eyo naye abeeko kyagatta ku nsonga ezo nze waswe Emmanuel tukwatagana olundi nkoze n'ediga Wycliffe Sale ku Tick Hotel tubadde